naye twogera ku muyimbi asobodde okuyimba emyaka egisukka 2 ng'alina consistency nga taddirira era just njagadde kubabuulirako oba naye mubuulire wagye yava kuba ffeffe twamumekinga naye njagadde okukyogera nga papa waali era kinkoze bulungi. Tulina lunaku twali omanyi bwe twayimba mu Eagles bintu byasooka ne byekwata abamu nga babaagala bana tebabaagala omanye omuveeyo atubavuma. Kati waliwo kasitole ke njagadde mbanyumizeeko ke twalina ne muganda wange Misach. Si lwe luyimba twasookerako twasooka tumukole oluyimba ono yasooka n'ayimba akayimba tekavaamu naye nga kalungi oba tekafuna bulango bakayita Ian ke kayimba ke yasooka okuyimba bwe yakayimba nabo bonna ne bakola bulungi ye n'asemba omuyimbi gwe tuzzeeko ku olwo ye yasemba bonna Beti Mpologoma yayimba ake ne kavaamu Sofi kavaamu nani oba tepu yali kavaamu papa yakiteeka n'ogiteeka nga n'ennyimba azaddemu ssente empitirivu ate omuyimbi ate akake ne katakola ki bambi ne katavaayo ne kavumbeera naye nga tekaali kabi just ennyimba okimanyi nti olimba butolulanga tebalumanya mulumanya olwa Ian kati kalina okutandikirako mu konsati eno sooka okayi Katonda yamponya nampa Iani omutima ne guwummula kamutijjise kuba okumwagala teyali nsobi ono buli kataaba mpya gye ndi byakola mbyagala egomba Iani amute namwekwata ono leka mwagale si kikyamu kuba naye afaayo omuntu omulumuzuula si kyangu okwagala okwemirembe n'essanyu omutali kkomo ebyo bye ndiraga nga ndi nawe Iani akayimba kumwalunade wenje yakayiya kaakati bwe twava eyo olwo tutandise okutambula okusejjera tugenda okugjaawo abagoba ne bawanika obubaluwa obugoba naye nga tebannabuteekako omukono. Ekirungi yali agoba omu tuli naye ne gwe baali bagoba omulala agidde mu kanzu naye tebaatugoba kuba omusajja oyo tatya yagamba n'aŋŋamba twasomera mu ssomero limu ne Misach Ssemakula bwe twava yatutendeka babiri naye alina kyamanyi kyemmanyi nange nina kyemmanyi kyamanyi n'antuma n'aŋŋamba nti wandiikira omuwalo ennyimba ebisigadde bindekere. Kuyimba kwange nayimbanga ne Aunty Mariam ono naye nga bwe muyimba mukoma mu situdio tolimulabawo ku siteegi eka Mmengo kubanga tamanyi nayo oba baana bayo ng'agenda ku mikolo kale babeetaaga e Masaka Aunty Mariam abamuzannyo ate nga gugwe yaguwandika tolina bw'omukaka. Kyatukosa nnyo nti oluyimba lwamugamba twaluyimba ne lutunda eggwanga lyonna naye tetwaluyimbawo ku siteegi okuggyako ekitobero ekya CPS. Naye oluyimba olwo lwalisobola okutambula Uganda ne lugimalako. Ne tukola n'olulala lwe bayita bakikakasi nalwo ne luyimba bulungi era same story. Naye nga tomunenya Aunty Mariam twabasanga olwedde bo bayina ekifo kyabwe ate be baatufuula kino kye tuli kuba ne ffene gye twagendanga yasooka otukola puroguramu nti mulina kutambula bwe muti kati kusaasira oluyimba lwa Sweet wange twasooka ntumuwa ekitiibwa ky'abaami nga twagala asimbule ku kigere ekisooka bwe yakuba ekitiibwa ky'abaami ne bamukubirayo kaluulu
bwe yatandika ekitiibwa ky'abaami ne tumanya nno nti kaalikola. Kaakati tugenda okugenda maaso kati ate nga Ssemakula alina oluyimba lwaleese nga lulungi lusingawo. Baali baluyita no baali baluyita kati mangu nnyo nga gye twava tulina okuddayo ku drawing board omunoonyeza oluyimba olupya. Olwoli lwali lugenze nnyo nga lwa misinde miyitirivu, kwe kunoonya oluyimba lwe bayita Sweet One I Love You. Oluyimba olwo bwe twaluyiiya, omuntu yateekamu ekigambo ekyalukuza bamuyita Mayinja. Nze najja nga njiyiza ebintu byange Vagalanda, naye naluteekamu ekigambo oli waggonje mwana. Nze nalina byentaddemu nga majaani kasasi, era n'agamba bino bigobye ono ayimbe bw'ati wuuyaawo atwogera byafaayo. Oluyimba olwo bwe twalumala mugenda mu situdiyo twalukodingira Wakasiwukira. Wakasiwukira mukulu Lutaaya Honorable eyakulembera okufuula omukyalo oyo kikyali. Mukubireko mbuga n'aluproducinga. Yakubisa abakubi aba Eagles, teyakubisa abakubi ba studio. Yatwala owa bass bamuyita Musoke, n'atwala ow'ennanga baali bamuyita Freddy, n'atwala omulala n'atwala ne Kenny n'agamba munkubire bino. Twagenda okuva mu studio ng'oluyimba lunyuma. Omukyalo oyo lwasimbula era kyova olaba nti ffe wadde kusaasira munene naye ffe tukyamulabira mu butono buli. Yaliko omutono wadde bamulabye ageze okutuuka gy'ali. Naye ennyimba ezo zaamala ne zifuuka ensonga mu ggwanga nti oluyimba lwamala ne lufuuka kyamaanyi nnyo ng'oluyimba kiri wali owulidde, kubanga ne mu Eagles yatuvaako n'atandika okuyimba mu Diamond production eya Katolo Gwange. Nga Kato amuwe ssente azibala tannatuuka. Era mukulu Mayinja oyo yayimirira n'aga nti kakati bw'oba osazeewo okusula Eagles awo wo tugenda kukwatagana. Naye ng'oludde bamubalira omukakasi gwe yatuuka ekikali kikubyeko muntu ogwo. Era nakakijjukira wano nti Eagles production yalimu ebibiina 10. Eagles emu ono yali asobola okukola ekibiina ekikinga bwolaba Chance na Rubeka. Mayinja yali asobola okukola baadi ye n'aga nti nze nga Mayinja ne Bagundi misa akyali kugamba oludde ebyafaayo byebyo. Awo ne tutandika okutambula ne tujja ne tukola ennyimba endala. Etteepu gye twagitwala ogitunda ne bagigaana ogigula ya Sweet One. Twagitwala gye tuna teepu ne bagamba nti Mwami Lusi n'agamba nti ennyimba nno anti zino singa oziwadde Irene Namatovu n'aziguze naye ono omuyimbi talina byayimba. Ennyimba nnungi naye omuyimbi si muki si mulungi. Bw'ati bwe yatandika okubeera nti atandika okugenda mpaka oluyimba lwe twaluwa Dick production. Oluyimba bwe lwafuluma omukyala n'asimbula ntaddanga amabega up to now. Ebyafaayo bye tujja byogera naye ndowooza twagadde tukabulira entandikwa eyo mutegeere muyimbi avaawa era yasobola atya okuba nti akikuba kuba kati bwe yasimbulawo yatandika kuba bikaali. Yali ayimba kiki Ian nga Ian tebakuba ngalo batandika n'okweta ku ssente ku stage nga baleta nyingi bwetyo netandika okutambula. Kati awo waddako ndowooza twali tugenda London sikwe kyali. Baatugoba tebaatugoba baamala ne bagaba beerwanyeeko. Omukulu omugobiti yatugoba yagamba bo Kasabaana bange okoze bulungi nga kyebaagala kale tikwali kutugoba basically naye kwali kututeeka mu mutima kukola ki. Kati ate nze nalinga nnyimba nnyo ne Aunty Mariam ono ate nze nandekereranga naye ali mizannyo gye
kati ate nange nensigalira bwentyo naye nenfunayo mwenda Lukaku wali ng'akuba goolo. So bwetyo bwe twajja tutambula ebisigadde ndowooza nja kubyogera ku lunaku luli nange nga nfunye obudde. Tweyanziza badde sinava waggulu wampadde omukisa okuyita papa. Omanyi omusajja oyo engeri gye nakola naye twebakanga mu buliri obwo baatugoba ne tugenda akafalisa. Oba oyagala mazima kanga kuvuli ffe baatugoba naye ng'ekyatugobya kuyimba ne Anti Mariam ono. Twagenda tuyimba ennyimba z'omuzannyo nga batugala tuyimba ennyimba za muzannyo. Boosi waffe twagenda okuddayo ng'ennyimba ziri ku rediyo. Tugenda okutuuka ku Boni Village n'atugamba mukwate ebikunta byammwe naye nga nabyo tebiriiwo. Ne batugoba ng'ate ne bano abatuyimisira nabo tebatumanyi nabo bali byabwe. Ne tugenda n'akafaliso kamu omukulu we twasula akafaliso kamu. Era bwe ndaba alina waatuuse nze mpulira ekitiibwa kubanga abataalabako omusajja oyo nga tuli kazigo kamu bwe tuti yasi wanu kafaliso 2 inches wanu kasuuka. Kati waba atuuse waatuuse tukubire Mukama engali z'abantu. Katwala omukisa guno okuyita muganda wange papa Misaki kubanga gwe wavaamu omukyalo ono n'okumuwandiisa yamuwandiisa mu Eagles Production. Papa yamuwandiisa lwakuba yamuwandiisa nga wandiisa amagye mangi. Yawandiika abawala nga yaleeta Betty Mpologoma n'aleeta Sokina Ntongo yaleeta layini awo nga bwe gaba tomanyi kuyimba gwe ofuukirawo lezidde. Ate nga olwedde batwala mu studio lumu ne bavaayo nga bayimba emuntu ebinyumye ebibeera awo obukuukulu. Sebo badde kusaba tugerekere abantu. Mukubireko mukulu Sebuga obugalo obw'amaanyi. Omwami oyo si mwogezi wa bigambo ku microphone kuno. Ebigambo bye tebitera kuwulikika. Naye kyamukisa nti leero akoze eki? Era kusaasira oli mukyala w'amaanyi. Kituufu kyayogedde olugendo lwaffe lubadde luwanvu. Naye neebaza Katonda nti buli lw'otunula booti olaba gwe watandika naye waali. Abantu bakyasobola okugamba nti Mayinja wuuyo, Kusaasira wuuyo, Betty Mpologoma wuuyo, Antongo wuuyo. Kyakitiibwa kuba ate era mu nsonga y'emu waliwo bannaffe abalala bangi nnyo abasinga ffe abatasobola kutuuka ku mutendera gwe tukola ki? Webale Betty kikubirako mu ngalo kuba twatandika bangi. Enzirako emabega ffe nga tuyingira mu bidongo yali 1993. Nze Honorable Taya n'abalala abakola interview okuyingira mu Emitos Band yali ey'omugenzi Umaru Katumba. Twali tusoba ndowooza 1000 ku Pride Theatre awo. Anti Mariam bano be baali batukozesa interviews. Tukukuza nnyo bimuli byo katubikuwe mubaasalawo tubeere mwali omukyalo omukubireko mu ngalo. Nze byendi naddala ku stage awo batambula stage awareness kukola bitya performance biki drama we bamuzanye. Waliwo abandaba ennaku zino nga nzanya kaseries aka Madam Jean aka no time okuzanya ebyo byenkola. Anti Mariam oyo yabintendeka oyo omukyala. Naye mbadde ngezaako bagamba nti twayingira baki ebibiina ne biba biki kuba mu ngeri eyo munnaffe Umaru Katumba teyakola bbanga ddene n'afa mangu 94. Awo ne tusaasaana abasaasaanye sijja genda mu biwanvu naye ne wabaawo ebibiina bingi. Wabeerukawo Exodus ne wabeerukawo Emirates Yesumba Derrick bamujjukira abamanyi. Ne wabeerawo Univox Millers eyo Mayinja mwe yajjira nga mukama we ye Bernard Munyigwa. Bernard Munyigwa yali boosi w'oyo.
olonga mukozi woli olinga akuba ono ojubisa teyamukuba kati newabaawo groups nyingi naye omwami Aloysius Matovu Joy alinawe yayogera ekigambo n'agamba mutandise bangi era buli omu akole kyalina okukola abatuufu bajja kwesengejera bajja kukola ki bajja kusigalawo era nekibeera nga bwe kyali abasigalawo ne tukola ki ate nga mu kutandika ate sifa abaali abaakawe ate ffe ng'omukulu bwagambye ffe twali ki kale Katonda alina enteekateeka ze ez'enjawulo Mukama tumwebaza okuba nti atuusizza wano kusaasira yatuukira wange asula ku kyebusaabala awo mu lumuzi zaabwe 2 najja waka afukamira ku lubalaza nti asaba kuyimba ng'ava Bitala Maria gy'asomera yansanga nga ndi bize nga nina byenkola nemuga nyimbiramu n'ayimbamu nenga kiyimba bulungi kakati twalina omusajja omukugu w'amaloboozi nga bamuyita Fred Seruga kati ye yali kyemmangako wammanga enjuye ng'eri kyemmanga nga tubeera ku kyebusaabala nemugamba kusaasi nekubira omukulu nemugamba waayi waliwo omuyimbi gwensindika olaba oba anaasobola okukola ki mukyala kusaasira n'agenda ewa mwami Seruga alawo basobola okuyimba nakati akyalawo basobola okuyimba simanyi oba interview eggwadya anyway ebyavaamu ye kusaasira ono gwe tukola ki gwe tulaba tuyise mu bintu bingi teri kirungi kiva kitandika butandisi nga kirungi so nze saagala kwevuma byonna bye twayitamu kuba buli omu asobola okunyumya kino kyankaluubiriza naye tunuulira ebirungi by'ofunyeemu nkakasa bwe biba bisinga ebirungi by'ofunyeemu webaza ki Katonda ne banno b'otambudde nabo nze kye nafuna mu nsonga kyali kimu twalinamu obunafu abamu ng'omuntu omulaba asobola Seruga nga asobola Seruga oyo bw'aba ayimba bw'oba onoonya omuntu asobola okuyimba nga Jimmy Katumba mu Uganda Seruga yasinga naye nga agayaalamu nga tugayaalamu kati kino kyalinga kukumamu muliro nga basajja bakumamu omuliro gwatayogedde munaffe Fred Maisa omulemirembe bateekangawo embeera musobole okukola ki okola era kyatayogedde kye nakola twayimirira stiru nengula ebitabo ne peni buli omu ne mukwasa ekitabo ne peni ne Sekamatte ne muwa ne mugamba looya w'omuyimbi luba luyimba si bigambo tugende tuwandiike ki ennyimba era ne tugenda ne tuwandiika ki kubanga abasajja baali batusaba nnyimba era ennyimba ne tukola ki bwe twazireeta ebyaba ne bikola ki ne biba tuze tufuna challenges nyingi awo waliwo okwambukako waggulu kano tekakwatagana na mukolo guno njala kajjukiza mayinja waliwo twagenda e Kasensero abantu ne bagaana okutulaba ne balebera mayumba ne bagamba ffe tulinda onkubiranga ku ssimu oluyimba lwali lw'amaanyi onkubiranga ku ssimu kati nga ffe abasajja ffenna tujjudde tuzikubye bagaana otulaba ekintu kyatunyiiza still buli omu n'agula ekitabo ne peni ne tweggalira e Kasensero ebiseera ebyo batwali tusula mu bibaati ne tweggalira waava ennyimba awo nze kyenzijukira waavaawo tukwegomba bangi mwani mayinja oba yavaawo ne oba bamala obudde bamanyi omukwano olutaaya gwe yajja naye ne tusimbula ne tukola ki so olumu teweevuma bintu ebyo kuchallenge nga challenges teziba mbi zentwala ziba challenges tekubeera kuba nti oba olitanjagala oba takola ki wabula kyekirungi buli lwojjanga kyovula abamu balebera lwansonga bali kaweweevu kyovula nti abaana babagagga olumu ate tebaba bagagga lwansonga bakulira ku ki kaweweevu naye ffe olw'okuba twajja tuli banaku kwe kukola bino bye twakola kusaasira muyimbi mulungi bwe tuze okwogerako olw'enkuba yinejja nze mmanyi asobola okuyimba bw'alinnya ku stage awo ge maje ge mmanyi nti ago maki maje era nga bwe tugenda ku stage oba ku show ng'eyo nze mayinja ne lutaaya bufe oba kuliko atasobodde kujja musooka kubuuza molini waali nti kusaasira waali nti station waali nti amaje gajjudde ngajja koleba kola ng'alina akakono ng'omanya nti awo kikoledde ki era nga mmaliza abantu bagamba bakoze show bulungi tunyumiddwa abagenda okujja mbasaba mujje tulabe kusaasira bwe kuba kuyimba muki
muyimbi muki era ku bakazi mu Uganda bamanyi okuyimba kusaasira akola ki bw'oba oyala kuyimbira kunyumirwa kulaba muntu muyimbi alina talent mbasaba tujje tuwagire kusaasira ono obudde bwobutugize ebyokwogera twandibadde na bingi naye nsonyiwa okutuukamu ekikeerezi nabaddeko George nabadde nenkoowa mu katono ate kati badde neteekateeka nina omukolo ogw'engendako omulala naye Betty mwebale kubeerawo Betty yimirira bakubireko mu bugalo olwakayimba ke nawandiikanga kamaanyi omukyalo oyo n'akayimba nga gyala ayimbire mu Eagles ate olubwama n'amutubbako n'amutwala mu Diamond naye ng'akayimba kawedde okulikodinga oluyimba n'aluleka emabega netufulumya akayimba ne katunda Kampala yonna ne Uganda yonna akayimba ako osobola okabayimbiramu kuba abasinga tebamanyi nti ddoboozi lyo era negamba nanyiniko kompoza jja papa jja naye buli wetuko kayimbako bangamba mbu kate kusasa yakayimba kakati awo tutwirage kunaku luli nga 10 January tubeereko mu bato njagala mukwano gokanga chachacha ebyo ebirala byolowooza si byendiku mwebale nyo bali bebawala bano ne muwala wange ono Nantongo naye tatuyisizza bubi nze nkuyita muwala wange okimanyi ebyo tuli byogera ng'otuusa okukola sho leero si lulwo naye tukwagaliza sho ennungi nga 10 tusaba abawagizi bajje bakuwagire nsaba tuyimirire tusabire kusaasira asobola okuwanika emikono tugimuwanikeko banga batukwateko obukwate ayi Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna era alaba ewala tuyimiridde wano ku lw'omuzaanawo ono Catherine Kusaasira akaseera katuuse ng'aliko mu minzaani yekka ate nga keekadde abantu bamanye obusobozi bwe tukusaba omusobozese nga bakadde be mu industry tusaba abantu bajje bamuwagire afune abantu ate naye omuwa obulamu apafominge bulungi kitaffe bye tusaba bingi bye tusobola okwogera ne bye tutasobola bingi bye tuyayanira ku mitima gyaffe bwe tumanyi oyitawo n'ogenda n'osoma paka ku mutima n'olaba ebiriko soma ebiri ku mitima gyaffe bye tuyayanira eri Kusaasira kitaffe obituukirize tukakasa olunaku olujja kuba lulungi terujja kubaamu nkuba terujja kubaamu kitawaanya kyonna ate sho ejja kunyumira abantu tubisaba nga tukoola gwali waggulu ennyo nannyini byonna era nga tugamba ffenna nti amina bwe bugambo bwange obwo olwaleero Mukama shaagiwa omukisa kale nno omusonga eyo baŋŋambye nti nze mba mpita Kusaasira ono tusaba osituke Mukama akuwa obuvumu okwogera ebigambo ebirungi basabo ne banyabo baganda bange mikwano gyange bannamawulire ba tiktokers mwenna abali wano bayimbi bannange nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja nina essanyu lingi nnyo 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 njagala okwebaza buli muntu ali wano ngenda kubebaza nga nfukadde mba ndi mukyala yakuzibwa natuuzibwa ku kakeeka neyanza nnyo neyanzenge mpozi nandyagadde njogere ku buli muntu ali wano mwenna abali wano muli mikwano gyange munjagala yensonga lwaki muli wano enkuba yakedde neetonya netutaataaganya naye nemubeerawo ngenda kutwala omukisa guno okusooka okwebaza bayimbi bannange mwenna abali wano ngenda kutandikira ku Papa Message omwami oyo gwe natuukirira
taata neyanza interview nagikolewa mwami Sserugga nengikolera ddala nevaamu ebibala ate kyagikolera ddala natuukira mwami Message ebiseera ebyo nali ntandika okuyimba nga nyimba mu bandi nga nkyasoma. That was 2000 nali ku Dynamic nengenda wa mwami Message. No, it was 1998 nengenda wa mwami Message nga batandiseewo waliwo bali bayimba naye nga tebannafuna kibiina. Nengenda wa Message nemugamba nyina akayimbako kentera okuyimba. Lumu yajja twali tukoleddawo ku Step Valley nga nyimba mu bandi yange bali bagiyita Josam's Band. Yali ekulibwa omwami ne Sam Gombya ne Sophie Gombya. Naye nga bansaba ku ssomero okujja okuyimba nga mu bandi yaabwe kuba ku ssomero batutendekanga okuyimba. Kati lumu ne nyimba akayimba ka mwami Message ng'ali backstage awo nga ndaba nange ngamba yes. Wala kayimba ke yayimbanga ke nayegalanga ennyo bakayitanga mumpe byange mbirye nawe mwatulya ku ssente walumbe lwalajja okutulola walatusanga twanywera. Kati nga njagala kayimba ako naye nga bulongenda ku stage nekayimba nga bantu bafuuwa ssente empitirivu. Naye ebiseera ebyo omukyala yankozesanga omulala bwe twawimbanga mu bandi bamwitanga Queen Florence. Ate ne mu bandi mwe nakoleranga abasasula 15,000. 15,000 ebiseera olowooza bazaali nnyingi. Zireka zaalinga nnyingi. Naye nga mba musanyufu kubanga nali sirina nnyo buvunaanyizibwa bw'amaanyi. Kati mwami Message bwemutuukirira nga bayisa abaana abagenda kampute mu bwangu kubanga enkuba ebadde batawaanya. Bali bayisa abaana bagenda okuyimba. Nange gye nali eyo neŋŋamba ngenda gye nasabe mu kibiina kya Eagles Production. Natuukira mwami Message nemugamba nembadde nsaba kuyimba. Nga bayisa abantu awo nange omanyi okuyimba. Nemugamba mmanyi kayimba kikoyinza okuyimba. Natandikira kayimba ka Aunt Mariam Ndagire kuba nali mwagala nnyo. Lwaki nagadde Aunt Mariam abeerewo kubanga ennyimba ze naziyimbanga nnyo ne zinnyamba okuyiga okwasama. Abayimbi abasinga tuyimba nga tetuwatula bigambo bye tuyimba. Naye Aunt Mariam buli kigambo kyayimba ng'okiwulira. Waliwo akayimba ke nayimba nga ngenda mwami Message era bakayita bamugamba nti nagamba oyiddamu yasama bamugamba nti wakajanja abeeyisizaako tabafa nangamba oyasama nemugamba abatamanyi kuyimba bw'okyogera bw'otayinza ogamba nti akuvumye naye nga omuyimbi yenna olina okuyimba ng'oyasama nga ky'oyimba tukiwulira. Nangamba nga tonnamalayo oluyimba komaawo ofunye ekifo mu Eagles Production. Bangi nangamba naye waliwo bano abatendeka paka mwami Sserugga yali biseera byali akulira abayimba nagamba nti bw'ojja kuba twasaba bane Sophie Nantongo waitonnaba bwe najja mwami Sserugga naye nemuyimbiramu naye waliwo akayimba kenakeyikira muyimbiramu nanga soko testinga nayimba kayimba ako nakayimba ne mwami Ssekamatte naye nga bw'otwamalanga kuyimba kubanga edda walingawo kye bayitanga dance mania twamuyitanga dance mania mu Eagles Production nga bwetumala okuyimba nga sheewedde kati buli muntu ajja ku stage n'ayimba akayimba akatali kake naye n'onyumirwa naye akayimba ke nayimbira mwami Sserugga bali bagati in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Hawimba, 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 hawimba. Kati Ssekamatte natandika okuyingamu ekintu kye yayimbanga eky'abasajja. Ekifo ne kimpebwa kati bangamba ojja kuyimbanga ku dance mania. Mwami Sserugga nangamba bwetumalanga okuyimba ng'oyimba awo. Kati olwo tutandika okuyimba bwetutandika okuyimba bambi nga mwami Sserugga bwayogedde waliwo akayimba okusooka tebasooka nnyo abayimbi baaliwo naye nga obudde nabo olusi tebabulina naye nga bali abambi bangi nnyo naye nga tebalina bakyala
bayimba balinamu omukyalo mbali bamweta Irene Namatovu. Kati lumu twali tuli eyo mutukula atugenza okukola bangamba yimba kayimba ka mukyala Irene Namatovu oyo yimba kati nenyimba nga nyimba za Irene Namatovu ezo nga naye nga yimba nga nyimba sitali zange naye nga omuntu wenvayo okuluyimba ogamba lwange nayimba nga olimba lwa Madam Betty Mpologoma njagala mukwano gokanga nchachacha ebirala byolowooza si byendiku banaye nga sente ziyiika ng'ekibbo kinengamba ogenda kumanja nakati essaawa ena bantu bamanyi olimba lwange naye nga olimba lwali lya mukyala Betty Mpologoma nakayimba ka Irene Namatovu baali bakayita ng'omiddeko gwe abalala seetaga wadde nga n'agamba tokaddako akayimba ako kaleke netuukira mwamiseruga ne mwamisebamona nga akatakayimba bakangobeeko bagamba guma akoko kaleke tujja kuwa ennyimba endala nekinkoza nkubaga obusente buli nali mbufunanga bungi nesigala kamu kati mpulumayinja nemugamba oyambe mumuyinja nakapakayimba kabaita Ian twapakayimba kabaita Ian nekatatambula bulungi natuukira mwami Lutaya nemugamba mukama wange akayimba mukandikire nyimba efune mukasente sipowa mayinza emumanjagala ekintu nemerako Lutaya nagamba ojja kusigala nga okayimba naye nga wekweka eribba lyeri ngakikola nti tumwamisaba kula ate nga balina okunfuuwa oba nengamba amazina gano genzi nennyo mwamisimisa kibanamutuka ne bagamba tugenda kuwa ennyimba tofaayo ezigenda okufuula ekyenjawulo netutambula netutambula tuvudde mu safari batwakolanga safari nga tugikodde emyezi 2 nga ne bwetudde e Kampala buli omu n'akwata erirye tulamu bwakwatanga erirye twali tugenze eyo bayitawo busembatya mwami Seruga nampa akayimba nagamba toddamu kaanya ennyimba z'abantu kayimba baali bakayita sweet ndataka ku kitiibwa ky'abaami manyi nyimba edde bwe twatandikanga okuyimba nga tutestinga ennyimba ku stage n'omanya tuno oluyimba lwenayimba lunaakola oba tolukole kyetwatandikira ne bwebanga love ne bwe yalinga love batutandikira ku stage n'oyimba ebigambo byo netandika oluyimba ekitiibwa ky'abaami kiri mufa abakyala naye nga mbimbira ku lupapula twenayimba oluyimba olwo abaami ne banfuwa sente mpitirivu nnyo neŋŋamba ho nfunye ŋŋumiddeko gwe kasigenda voddamu kujula nga ongatako olwampologoma netutambula tuba tuli awo ne bayiya akayimba akala sweet wange I love you kati nga mwamisa kibwe yagambye interview yali nali nkyagikola nga egenda mu maaso kati awo nembera olutulwa mutabani wange biri awo mutabani wange Shadrack Jingo Junior achinga bayiyanga amagezi mwami Mayinja nga batuula wamu tugamba noluyimba lugenda kufuluma tulufulumye bwerutika tuyinza fulumya luyimba nga tebamaze dutulamu bonna kati tumala okuyimba oluyimba olwo albamu enamba eweze olwo nga bwe bagambye bafunayo kyuma kya mudaaki kubanga bwenyimira ku stage toddamu kusaasaagana bafuna ekyuma kya mudaaki tukoze albamu namba bagituuma ekitiibwa ky'abaami albamu nefuluma bwemala okufuluma kyenzijukira oluyimba olwo mulwadde atunda nnyo olwo baagala bafuneyo omukyalo omulala kubanga Irene twakolanga naye twayimbanga naye nga ye abeera waka baga tuyiyeyo omukyalo omulala olwo bandeetera omukyala naye enjasabiggu bandeetera omukyala Sophie Nantongo asooka nayimbawo akayimba baali bakayita buta nakulinda omulenzi wange nakugondereyo mu bisalo musana operekete enkuba omusana oligwa nakulindawo mbeerawe nakulinda mumpewe kunta nakulindaga oligwa olisanga nkulinze lwaki njogedde bwetyo story yange enjanjiruka naye nagadde abantu bali munnanga webali nti bwe twatandika ekintu kino olwo tukula tutandika Nantongo azeka Nantongo bwagenda ku stage
Nange nabakubira enduula ey'amaanyi netutandika okubeera mu competition naye nga tonsinga nkusinga tonsinga nkusinga kati lumu twali tuli eyo saizi ekyali Wajjala tugamba kakati tugenda kulandawo abakazi n'obuwala. Sophie ye yansooka ku stage n'atandika akayimba ke naye twabeeranga mu bivera byaffe bwe tuti nga tulingiza naye ndaba nga Sophie bamutuye ekibaafu kiramba ne ngamba ha wano ngenda kukola nti ng'ekibaafu kijjudde era nabayo nagamba okirabye kati kantulabe goddayo nenyingira stage ate kakati nemuka kati genda oyonoone yayangamba genda oyonoone yenyini nemugamba okay ngenze kuwonoona kale ate nze baleeta ebibaafu ebi wala ebibaafu twakumiranga mu microphone twakumiranga mu microphone nkulaga aye byo ne bisuuka nemugamba mama nyonoonye nangamba kati tujja nga tutambula obulamu bwaffe bwe tutyo mukyo tweyungibwako mu kaseera ako batuleetera nalina muganda wange bamuta Morini Anthony olwo naye Morini nga abeera no mabega eno bwati ng'ayimba mu mpolampola eyo nga bwe yabagambye nga yatubaakinga nemugato tewakumira nnyo mabega jangu wano beera ng'osembera wano Morini lekera okwekumira maye Morini yali mpola yeetya naye nemugamba songa wano maye nze tebanyugira mu ttooke bwe kijja kukubeera ku stage tonyigira mu ttooke era nze nyumirwa nnyo omuntu anyooma bw'onyooma nga gamba kanze gye nkulageko nga nninya stage Morini Anthony n'atweyungako kati lumu tuba tuli ku Pride Theatre tukyayimba Morini kati bangamba leero takayimba kanjagala mukwano togenda kayimba ate najjuka mbuyuuze nga bungi nnyo njagala sedda noba nali lwaki